Mpuliriza enkulamusiza n'enkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tukyali mu kitabo kyaffe ensi gye twafiirwa. Nkereyemuko okubaweereza ng'obulamu si bulamu bulungi naye olubadde okukuba ku matu ne ŋŋamba nti owaayi kankomewo mbaweereze. Munzikirize obutabononera kiseera mbatwalirewo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli wansi w'omutwe amasimu. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi. Mu bintu ebingi ebiyiiziddwa mulembe guno, ekimu ku binywa mu birala akendo nze ndowooza ge masimu anti gaatugondeza eby'empuliziganya ne gakatagga. Osinziira ku nkomerero y'ekyalo ky'ewammwe n'owuliza ali emitala w'amayanja ekitaaliwo luli era abaafa mu byasa ebyayita bwe bakomawo kati bayinza okusamaala nga balaba essimu. Ddala yeewuunyisa. Naye gyekomye okuba ennungi n'obubi gye bukomezza. Mpulira nti obusannyalaze obuva mu masimu gano bwa bulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu era nga abagatukolera batukubiriza obutagamalaako kiseera kiwanvu okwewala emitawaana. Ebi bisiŋŋana. Ofunda n'okumala omwaka nga towuliza munno naye waakiri nga mwembi muli balamu bulungi okusinga okugumbula endwadde zino zinnamutta. Ng'oggyeko ekyo, essimu ziserebezza obugunjufu bwaffe nga zitugondeza mu ngeri gye tukolamu emize. Bw'ate omuntu gw'otalaba ne bw'akuvumira mu matama onoomanya otya? Ye bw'akugamba nti ali mu ddwaliro nga naye ate ali mu bbaala onookitegeera ddi? Luli tebyaliwo ng'omuntu bw'aba akulimba osobola okumutegeera era nga naye asobola okusonyiwala n'ayogera amazima. Byonna byafa. Abakozesa amasimu okutuukiriza ebintu ebirungi eri ensi mbeebaza nnyo era ndowooza nti essimu yajjirira mmwe. Naye ekyennaku nti ababi basinze okugyeyambisa. Abamu bagikozesa okunyaga bannaabwe, abalala ne bagikozesa okutemula abalala n'ebikolobero ebirala nfofoolo. Mu kifo kyaffe okufuga essimu ate amasimu kati ke gatufuga. Omuntu n'amala essaawa 4 oba 7 ng'ali ku ssimu wabula nga talinaako mulimu omutongole gw'agikolerako, mpozi okulaba obutambi bwa sineema n'okuwuliriza eŋŋambo za gundi yakyaye gundi oba gundi yakwanya gundi. Ate temunyiiga. Okulaba sineema tegwandibadde musango kuba buli muntu yeetaaga okufunayo akaseera n'awummuza ku bwongo n'omubiri. Naye ekikyamu nti ffe ate mu kifo ky'okuziraba zitukkakkanye ate ze zitukooya nga tulaba. Omuntu n'akugamba nga bw'akooya ate nga ddala mutuufu naye ng'ekimukooyezza kubanga okuva ku makya okusirisa enjuba abadde alaba sineema. Ojja kwesanga nti abazannya sineema ezo era be bamu abakola n'amasimu kwe tuzirabira nga ne ssente ze tussaako okugula data era zigenda mu bbo kubanga be bannannyini mikutu gy'ebyempuliziganya nga n'amasannyalaze g'okozesa okugissaako omuliro nago be bagasolooza. Kati bw'otazibuka maaso omaliriza nga bo bw'okolerera. Essimu yandibadde ebaako ekiseera kyayo waakiri. Naye ffe tulekawo n'abantu baba bazze okutugulako bye tutunda ne twemalira ku kulaba obuzannyo. Waliwo gw'osaba sukaali n'akubwamu munnyo olw'okuba omwoyo agutadde ku ssimu. Abalala batuguza ebintu naye ne batuddiza n'ensimbi ezisinga ze tuba tubawadde nga basamaliridde ku masimu. Kale nga lwaki edduuka liba terigwa? Abamu emmere ebasiriira nako naye nga bali ku masimu balaba wolokoso. Kyokka obufumbo bwe mumulema n'aliyita eddogo. Ndowooza amasimu gatumbudde omuze gw'obutaba bakulembeze kitiibwa. Oli asinziira mu bikata bye ebya lumonde n'awandiika agagambo aganene ku mukulembeze mu ddakiika emu ne gaba nga gabunye ensi. Bwe babituufu ogamba nti kale
anti naye bibisiŋŋana naye ekyennaku ebisinga biba bijweteke nga tebirinaako mutwe na magulu. Mu ngeri eyo abagwenyufu bangi mwe basinzidde okuvoola n'okulengeza obwakabaka bwaffe obwegombebwa ensi yonna. Gutusinze nnyo. Mu nsi gye twafiira bino tebyalimu, ng'omukulembeze aweebwa ekitiibwa ekimugwanira, nga ne waasobezza era abamugambako baba basaanidde. Mu mubala gw'ekika ky'omutima nze mwenva mulimu we tugambira nti ekifa mu nnyanja omuvubi y'abika. Ekyo kitegeeza nti buli kintu kibaako abakirinako obuvunaanyizibwa. Ng'omukomazi bw'atasobola kumanya bifa mu nnyanja okuggyako ng'omuvubi yamubuulidde, gw'omubazi w'obumasu omanya otya ebifa mu lubiri lw'empalabwa nga n'abaayo mpaawo kye boogedde. Okwo si kwe tuyita okuvuyanga akologa munambisejje. Wabula munkwate bulungi, nvumirira kulengeza bakulembeze so si bafuzi. Abafuzi mwe mumanyi kye mubakolera anti guluma yaguzza, ate n'olulala lugamba nti kinene kigenda na kusingirwa, n'olwatakulekera naawe tomulekera anti nnyanja ekuttoomera. Edda twalina emikutu gy'amawulire mitono ddala. Oba oli awo kyali kibi kuba oluusi amawulire gaalwangawo okutuuka mu bantu ate olulala nga tegatuukira ddala. Naye kati emikutu gy'amawulire giri buli kasonda. Ensi ekuze. Bwewaawo kati amawulire ogafuna nga gakyayokya, naye era kizadde n'obulabe bungi, kubanga luli eggulire lyasookanga kwetegerezebwa nga terinnafulumizibwa okwewala okulebula abantu oba okwogera ebyanjwanjwa. Emikutu gy'amawulire bwe gyeyongera obungi kati bakolerera ku kuvuganya. Mukutu ki ogwasoose okufulumya eggulire kati y'ensonga. Ekyo nno kireeseewo amawulire mangi agatali matuufu okusaasaanira mu bantu, kubanga ab'ebitongole tebakyageekenneenya nga bafa ku kimu bye baba basooka okugafulumya. Ennyimba ezaakubibwanga nazo zaasookanga kwekenneenyezebwa oba teziriemu lulimi luvoola wadde olumansa entungo, era nga n'abayimba beegendereza obutakola nsobi. Naye kati laadiyo emu bw'egaana okulukuba olw'okuba lubi, lulimu olulimi olubi, ng'endala 10 zirukuba. Ku nsonga y'ennyimba kansooke nzitaanyewo bulungi kuba zitusaalidde akasandali. Mu nsi eri ng'okuyimba kye kujja kutandike, mu nnyimba abayimbi mwe baayitiranga okusomesa ensi, era nga ddala bayitibwa basomesa. Munzikirize nkonewo katono ku bayimbi bano, omugenzi Hamani Basudde n'omugenzi Paulo Kafeero. Neeyambisiza amannya gaabwe kuba nkakasa nti abantu batono abatabamanyi, wabula amannya ago gakiikiridde bukiikiriza abayimbi bonna abasomesa era abasanyusa abaaliwo mu kiseera kyabwe. Abayimbi abo nga beegattiddwako bannaabwe abamu abakyali abalamu kati kw'ossa n'abaatubulako edda, beeyambisa ekitone kyabwe okutusanyusa ng'endo bwe batubuulirira. Baayimbanga ku nsonga ezitali zimu, okugeza bw'owuliriza oluyimba oluyitibwa Mubone Engoye olw'omugenzi Basudde, ne bw'oba weerowooza nti ggwe totegeera omaliriza otegedde, n'ogaana bugaanyi okukola ky'oteekeddwa naye ng'okitegedde. Oluyimba Enkumbi Eyamba olwa Lord Fred Sebat naalwo obubaka bwe yeetisse buyitirivu nnyo. Oluyimba Walumbe Zaaya olwa Principal Job Kafeero ne bwe giriba myaka emeka teruliggwako. Ntugubadde lwa Fiizi olwa Mathias Walkagga nalwo lukulengeza ebintu nkumu kw'ossa n'ennyimba endala. Ezimu ku nnyimba ezo abaana b'omulembe ogwo ze baakula bawuliriza, era abazadde emirundi mingi mu nnyimba ezo mwe baagunjuliranga abaana. Kyova olaba abamu ku ffe balimu empeke. Kanjogera ne ku muyimbi Mesa Kisemakula anti n'akola obulungi asiimibwa. Ku nnyimba ennyingi ezo z'alina tewali wadde olumu lw'oyinza okutya okuwulira ng'oli ne mukaddewo kazibeere ez'omukwano, wabula tezikoma ku kyakubanga tezeesitaza naye era ziwoomera n'amatu. Omuwala bwe wamuweerezanga olumu ku nnyimba zino nga ne bw'oba togasseeko kigambo kirala nga gw'oluweereza amanya ky'ogamba. Njogera ku nnyimba nga Taliiyo,
Kabiri Nage wange, Yeesiimye n'endala. Omusiime Misa Kisemakula ng'ali wamu ne bayimbi banne baafuna n'erinnya erya Love Champions eritegeeza bannantameggwa mu mukwano. Ddala lyabatuuka, wabula baayimbanga ne ku nsonga endala nnyingi. Ddala mugwana kusiimibwamu ak'ensusso. Omuyimbi Judith Babirye ne Betty Muwanguzi, nze kambeebaze, ennyimba z'abakyala bano tekikwetaagisa kuba ng'oli wanzikiriza yaabwe okuzaagala. Baayimbanga n'owulira nga bakusembeza ku Katonda, bambi mwebale. Naye tetubalinze kunnyuka omusingi gwe baatuzimbira ne tugumenyawo. Ekiri mu nsi eno kikaabya amaziga. Olulyo oluyimba ne luggwako nga tumanyi nti lwa ddiini, ate nga munnange luli mu lulimi lwo, ng'ekirulimu ekikulu kidongo, era kati abamu basooka kunoonya bazinyi nga tebannaba na kuyiiya nnyimba. Tulabye abayimbi abaavaayo ne bayimba ku nsonga ezaawukana ku mukwano, bw'obamagaamaga amaaso gatuuka kukukambagga nga mpaawo gw'olabye. Abamu abaayimbanga ebirimu amakulu kati bamala gayimba, bw'obabuuza ekibakozesa ekyo nga bakutegeeza mbu ebyo abantu bye baagala. Teebereza. Buli mulimbi avaayo okuyimba bw'aba musajja ayimba yeewaana bw'ali ow'akabi oba ng'awaana mukyala. N'abakazi bwe batyo. Nno nkuyise kuwaana kuba nabo bwe bakuyita, kale saagadde kubaleka mabega kuba bennyini benjogera nabo. Naye ekigambo ekituufu kyandibadde kuvoola. Mu nnyimba zaabwe kizibu okuwulira awaana munne empisa, wabula boogera ku bubina n'ebirala byemutegedde nga mpaawo wadde okubisabikako. Tombuuza bigambo ki, kwate nze mbiwulira bw'omu. Nze nno abo sibayita na bayimbi. Si bwe nti bwe ndiibudde ekitiibwa. Ebyo mbivuddeko. Luli pulogulaamu ez'enjawulo ku mikutu gy'ebyempuliziganya zaabanga n'obudde okusinziira ku kika ky'abantu be bayagalanga ziganyole, era nga bafaayo nnyo okulaba nga be bataagala kuziwulira era tebaziwulira. Naye kati osanga omukutu gw'amawulire nga gusomesa ku nsonga z'ekisenge mu budde bw'ekyemisana, nga n'abato amatu bateze, abandi ng'amaaso baganudde. Mulowooza abaana si ffe tubeeseegulidde? Ensonyi zaatuwedde ku maaso, kubanga oba ne muwalawo ku TV nga mulaba mawulire, ogenda okuwulira nga waliwo alanga eddagala ly'amaanyi g'ekisenge n'ebirala nga bwe mubimanyi. Mu kaseera ako oba tokyalina kyakuzzaako, mpozzi okutunula obutunuzi ng'osonyiwadde. Bwe kiddiŋŋana emirundi nga giigyo nga naawe okimanyiira, naye teri kyabulabe nga kumanyiira bikyamu. Ab'amawulire awo mulimbamu. Kale waakiri mutulabule nga bukyali okusinga okutusonyiwaza mu maaso g'abato. Mpozi kati nabo mwabafuula dda abakulu. Mbadde neerabidde. Nga nkwataganya essimu n'amawulire, eyo ate ezadde emberebezi. Buli agula essimu afuukirawo munnamawulire. So nga munnamawulire omutuufu yeetaaga okusooka okubangulwa, n'amanya ekika ky'amawulire g'atalina kufulumya na lwaki gaba tegasaanidde kufulumizibwa, era n'amanya n'engeri entuufu awamu n'ekiseera mwateekeddwa okufulumiza ago ageetaagibwa okufulumizibwa. Oyo ye munnamawulire abanguddwa, era bwe batyo bwe beeyisanga. Naye ffe buli ekigwawo tulowooza tulina kukisaasaanya. Kyova olaba tuvunaana poliisi olumu nti alipoota zaayo tezigguka, naye ng'oluusi ffe tuziŋŋamya okunoonyereza kwayo nga tumansa obujulizi obwandibadde obw'enkiso okubayamba okuggusa okunoonyereza kwabwe. Oba alipoota ezimu batuulira ntuulire, naye ffe naffe ensobi zaffe tusaanye okuzimanya. Emikutu gy'amawulire egimu kati girina abakozi nga tebalina kutegeera eri omulimu gwabwe, wabula ng'emirimu gyabaweebwa olw'okuba baganzi mu bantu, era nga balaba bajja kwongera ku bagoberezi abagobererwa emikutu egyo ogutali badde musango. Ate abalala baweebwa emirimu olw'okuba banyumira mu bifaananyi, naye ng'ekituufu tebalina bukugu, era abasinga kati bayigira ku mirimu, wabula agenda okuyiga nga baawabizza tobala. Kyenva nsaba basooke batendekebwe.
nga tebannatandika kukola. Oli ayinza okuŋŋamba nti era basooka kutendekebwa ate nga mutuufu, naye nze sitegeeza kumusomesa ngeri gy'atunamu mu kamera oba gy'akwatamu olupapula. Nedda, njogera ku kumutendeka okwawula wakati w'ekisaanidde n'ekitasaanye. Ampuliriza, kkiriza ku mulundi ogunaddako wano akati we mba nkasimbula. Mubeere bulungi, mweraba.